sawa mukaaga otegeera butegeezi tutuuse mu ssaawa y'abawanguzi mu puroguramu omuwanguzi tawanika ng'ekutuusibwako Prosper Junior School bakafulu mu kusomesa abaana balina daycare nursery saako ne primary nga basangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwa I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Oh, I worship you.
Shande Amazeke Balamusizza nnyo mwenna mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda lw'akaseera kaffe nate akanyuvu, akaseera kaffe kano ak'essaawa gy'ontegeera obulungi, essaawa yaffe eno ey'omukaaga etuwadde omukisa ffenna ababadde abategeka bulijjo okubanga tubeerako, era nga puroguramu yo muwanguzi tawanika eba emaze okuba nga etuuka, era ng'omwoyo omutukuvu yennyini yatwala maaso mu puroguramu yaffe eno, era ng'ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa awo e Nabweru, era nga tukkiriza nti ekisa kya Katonda kigenda kweyongera okututambuza ffenna mikwano nga tugenda maaso, era nga tukkiriza omwoyo wa Mukama agenda kubanga atuteekako obukuumi bwe n'ekisa kye tusobole okumalako obulungi 2018, era nga bwe tuli mu mwezi gwaffe guno gwa Desemba, era nga njagala okubagamba nti Christmas ennungi n'omwaka omulungi. Juliet Joko Jeje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno, era nga omwoyo wa Mukama yateeseteese dda omuwanguzi waffe ow'olunaku agenda okubanga atuwa omukisa olunaku luno olwaleero. Njagala kusaba mukwano tuula ntende eri gwe wenna abadde yeteeseteese ate naawe ng'olina gw'ogambye olina gw'okubiddeko kasimu nga bwe twateesa mu puroguramu yaffe eno nti tukkiriza puroguramu eno okukubuliramu ng'amazima gali nti nga tolina gw'okoze otya, nga tolina gw'ogambyeko oba nga tolina gw'oshiyalinzeeko naye baako gw'oshiyalingako naye, era omugambi bw'abeera ng'aliyiganga omugambi nti ku 13 katonyeze 9 kwaba ateeka, ate bw'abeera ng'ali 40 mubende ku 96 katonyeze 0, bwe tubeera nno mu Kampala ateeke ku 98 katonyeze 7. Olwo nno bwe tuba nga tubuuse eggwanga lino nga tuyingidde emitala w'amawanga amalala gonna ateeka ku MCF Radio 2016.caster.fm direct link wasobola okuba nga awuliriza, era nga byonna bijja kuba nga bitambula bulungi, ekisa kya Katonda nga bwe kiri. Omikwano abalungi mwebale kubeerangawo okuva twatandika omwaka guno gwonna, omwoyo wa Mukama nga abadde mulungi, abadde wa kisa ddala, ate era munnange yeewuuno agenda okuba nga agutumazaako, era nga tuli balamu. Ekintu kimu kye njagala okugamba nti kasita oba ng'okyali mulamu, kkiriza nti obuwanguzi oli omu ku abo abagenda okuba nga bawangula. Teweerabira ekyawandiikibwa kyaffe nti akabwa akalamu kasinga empologoma enfu, ate era bw'obeera ng'oli mu bujulizi buno kubikkulirwa 12:11 titwamuwangula ne omusaayi gw'Omwana gw'Endiga, ate n'ekigambo ky'obujulizi ne tutayagala bulamu bwaffe okutuusa okufa. Olwo nno mikwano bwe tutambula mu puroguramu yaffe eno ey'obujulizi nga abaweereza ba Katonda abaami n'abakyala nga bavaayo okutottola oba okutubuulira ki Katonda kyakoze mu bulamu bwabwe. Gwe nnaali mu mbeera embi ali eyo ng'ogamba naye nze naakola ntya, ebintu nga binzitooweredde, oli mu bunnya, oli ku kisenge, tomanyi kiddako. Mukwano tuva ku puroguramu ate teweetuga wakyaliyo essuubi eryotannaba kulaba, lwoteriwo sayidi endala ey'obulamu bwo. Mu ddakiika zino awatali kutwala kadde kalala konna, katusabe kubanga omwanguzi waffe wuuno atudde ntende, asooka atubuuzeeko, atubuulire ku mannya ge, olwo nno tunaagenda maaso Katonda nga bw'ali ow'ekisa. Maama nga tusanyusa okulaba munnange. Kale musumba jeje. Mwebale kutuuka. Amina. Tukulindiridde olwaleero. Mukama gwatuwadde leero okutuwa omukisa ate ogenda kuddaali ddala. Amannya gaffe. Nze bampita Irene eddala nyinza oddisirikira. Tujja kutambula n'eryo bwe tunaatuukira eyo tunaaba tumaliriza okutuuka ku kinyusi kyaffe. Mukwano tulina mukyala Irene olunaku luno olwaleero, era nga Mukama gwatuwadde okusobola okuba nga tutambula naye ye muwanguzi waffe ow'olunaku luno olwaleero. Mukyala Irene,
Wanji msoma. Wali obaddeko ku programu eno? Nedda siberangako ku programu eno. Togiwulirizangako? Kugiwuliriza ngiwuliriza lumu na lumu. Lumu na lumu. Kubanga ndi mukozi. Kale nno tukusanyukidde leero gwe otulina. Kale busomba. Obulamu bwabusanga otya ng'otandika okutegeera? Nga ntandika okutegeera ekisooka kyonna abawuliriza ba MCF radio mbalamusiza nnyo nga bwe mpagambye nti ndi Irene ndi musoga era ntumira nnyo abayiganga nakugamba bannange munywere ku 13:9 kubanga radio yaffe y'abawanguzi. Kati nga ntandika okukula nze nategeera tuli mu Nsambya estate naye nga bangambako nti olunaku nga banzaala 5 November 1976 muzeeyi wange omugenzi yali muzeeyi wange omugenzi yateeka n'ekirango ku radio nti bazadde omwana omukulu mulungi n'omuto mulungi banzalira Nsambya mu ddwaliro. Mwalina ssente? Kati ateeka ekirango ku radio? Muzeeyi wange yali omusajja ebiseera ebyo yalina ssente ndoze yali first accountant wa foods and beverages that time. Kati bwe ntandika okukula obulamu tebwali bubi nnyo ne tugenda mpolampola nga tukula nali ku nursery nali ku Tank Hillview Nursery School nevayo nengenda ne P1 nensomera ku St Joseph's awo Nsambya then ne bantwala mu boarding ku Buckley High School ebiseera ebyo Buckley lyalinga livuga nnyo amasomero agaali amatuutumufu ennyo ebiseera ebyo. Kati ekiseera kyatuuka nendaba nga twavaayo Nsambya mu estate ne tudda muzeeyi nga yazimba Iganga ng'ate tuzze n'ekibuli. Kati bwe twali nga bwe tuva ku ssomero wano ku Buckley High School nga tugenda wali Iganga nga tuwummula otwalingawo naye yali muganda wa maama wange gwe twabeeranga naye ebiseera ebisinga nga tubeera bangi nnyo nga bw'okiwulira nga tuyinza okubeerawo abaana banga 15 oba bwe batyo twalinga bangi nnyo. Kati kyesaamanya nti muzeeyi wange yali atunze bonna baali bawaka abaana? Nedda tebaali bawaka. Olujja lwakuŋŋaanyanga abazadde baffe baayagalanga nnyo abantu ate n'ekirala abamu era baalinga ba steps. Kati ng'ojja kwesanga nga tulina ba step sisters ku maama wange yennyini n'ekirala nga tetulina ba step sisters ku baganda ba maama bange ate n'ekirala era bajjangayo be bajjangayo eyo mu byalo ne baleeta kati nga tubeera bangi. Kati mu kusoma kwange okusoma primary tekwali kubi kuba ne muzeeyi wange omukyala yali alina edduuka awo ku Market Street oyambuka Nakasero mu kkoona edduuka eryo lyakolanga baasalanga bisumuluzo naye ng'alina ne store 3 emabega awo mu Kiyembe. Kati obulamu tebwali bubi ne tusoma yatuzaala abaana 8 nze nga ndi wakuna mu baana 8 naye ojja kwesanga nga asooka wa taata mulala fe abasatu tuli bataata mulala then abasembayo ne bakonekitinga ne taata ono yatuzaala mu baami 2 era mu kukula bwe twava eno Nsambya mu estate muzeeyi wange yali atunze ennyumba ate yali ya maama netudde ekibuli nga tubeera Kibuli ne Iganga ojja kwesanga nga ekibuli era nga mwazimbawo? Nedda mupangisa twali mu bupangisa. Kati bwe twakula eno bwe twava eno okudda eri Iganga maama n'atugamba bwe twasangayo eri omwami omulala n'atugamba nti ono twasookanga ne tumuyita anko n'ekiseera kyatuuka n'atugamba nti bwe mutamuyita taata mumuyita muzeeyi. Kati nga tugamba taata erya muzeeyi ne likala nga tumuyita muzeeyi. Kati era in most cases bwe twavanga ku ssomero Buckley kuba abaana babasinga baali ku Buckley abalanga bali kweganga SS. Kati ngera bwe muwummula ono ye muzeeyi abeerawo nga taata wammwe eri ewaka era naye era ng'alina omukyalo omulala era alina abakyala abalala naye niweffe tetwakifangako kubanga maama waffe yatubeererangawo mu buli kimu. Kati ng'ekyataata kyo okijjukira luvannyuma mpozi nga bakyogeddeko. Ekirala kyenzijjukira mu primary
twagendanga mu music festivals kuba essomero lyali ly'abawala bokka Berkeley High School ng'ekola bulungi nayimbanga nakubanga adungu nga muyimba life was good. Kati nzijukira mu P5 nali ndi awo tumaze n'ebibuuzo ne bajja ne baŋŋamba nti gwe muganda wakuyita ne ŋŋenda okulaba muganda wange nga simumanyi taata ono wange naye era yalina omukyalo omukulu ne taata ono omulala era nga naye yalina omukyalo omukulu. Kati ne baŋŋamba nti ono muganda wo mumanyi ne mugamba simumanyi. Kati nayegamba nayogera naga nti omwana ono mumanyi muganda wange era leero mbadde mukimye taata we yafudde naye bamaama tebasobodde kujja ku mukimo lwedde bo bali kuki kulumbe babadde batugambye tumulekemu amale ebibuuzo naye engeri gy'amaze ebibuuzo bakyali kulumbe kati nga n'olumbe gye luli eno emayuge nga simanyiiyo siwuliranga ku bamaama nga boogerayo kubanga bw'amala okutunda ennyumba eri ndowooza maama n'agamba ndowooza n'asalawo yagende n'abaana be ekyo tutamanya kuba nze nzijukira bwe twalinga mu pitopithirawo yajjanga n'atukyalirako mu takisi ezo nga zaakajja wano e Uganda ng'ajja n'atukyalirako naye nga nze engeri gye nali ndowooza nali wa muzannyo nnyo nga sirifaako ebiseera ebisinga. Kati najja naga nti taata wange afudde ye yabadde anonedde ku kagaali ne ŋŋamba nedda nze simumanyi gw'amazima nali simumanyi naye nga be baali ba step brother waffe abakulu mu mukyala omukulu ne ŋŋamba nze simumanyi. Omusajja naga nti omwana ono mumanyi ye n'ayogera amannya gange nze ne ŋŋaana. Kati waba wayise ennaku ndowooza nga 2 ne bantumira omuntu gwe nali mmanyi ng'olwedde bavuddeyo eri ne bantwala ewaka eiganga nensangayo bamuzeeyi gye bali ne baŋŋamba taata we yafa naye nga nzisirifaako. Taata wo ki olwo? Taata wange kennyini taata wange anzaala. Bwe mwali nabeeno ensambya ludda bambi ensambya mu estate. Kati ne baŋŋamba nti taata we yafa naye nga sibifaako omuzannyo nga mungi buli kimu weekiri maama waali okusinga era sijja kulima nti nabifaako saabifiirako ddala. Kati obulamu ne butambula ne tumala primary ne ngenda mu secondary ne bantwala St Kalemba. Bwe bantwala St Kalemba ne tutandika obulamu awo bwa secondary tuvudde mu single sex school eno tugenze mu mixed school tebyalinga byangu bannange nga mmwe mutuula eri emabega nti abalenzi mubatya ate abalenzi abalala bajja bawaggufu nnyo okitegeera. Kati ng'oluusi bw'osanga owa senior 3 oba senior 4 nga waliwo akunyiizizza oyinza omuloopera naye ng'omuyita oba tica masters onaakoze bw'ati okitegeera. Kati awo mu senior 2 awo ne wabeerawo omulenzi eyali anneegombye naye nga nze nali ng'obwongo bwange bukyali buto nnyo era nga buli kimu kyankola nga ngenda mbulirako maama nzirayo ne mubuulira bw'aba yantalidde ne mubuulira. Kati neŋŋaanira ddala omuvubuka ono kati bwe namugaana omuvubuka n'asalawo oba nalabanga ng'era mulwadde yalwalanga ebya ddala. Kati bwe yalwala walingawo nga bw'omanyi secondary school mubeeramu abaana nga bo balalu babimanyi kati nga bajja bakugamba Irene munno mukkirize just love okumwagalako bwagazi biki kati nga bakutwala gyali naye nga gwe bambi tukola ki tubiriimu. Kati waliyo wagguseeko ebbeere lizeeko ku kifuba ngaali matono kujjako nti nali munene obulamu bwange sibirangako omutini. Kati ne tutandikirawo obulamu ne senior 3 senior 4 nga ndina oyo omuvubuka nga tweyagala naye nga kyewuunyisa nga tetumanyi nti kyetwali mu kibi naye nga n'ekirala mu senior 2 wano naye atula obulokozi naye obulokozi bw'ebiseera ebyo mwayatuliranga mu ba protestant kati nga tebiri nnyo kubasomesa nnyo nga okwata bayibuli yo n'osoma psalms, prayer for help, prayer for protection ng'ebyo bwebityo bye mubeeramu bye musoma nga tewali akukuutira nnyo nti kino ekintu kibi okujjako maama ye yatukuutiranga banange temuwenda temukola bwe muti kati ate essomero gyalingenzeemu ebiseera sayidi eyo ndowooza sirimu yalinga mungi ebiseera ebyo kati nga
akugamba nagamba abaana abasinga abalwadde abantu abasinga balwadde okubeera abasomesa abasinga balinga balwadde naye nga gwe okyali kati nengenda n'omuvubuka senior 4 nengenda senior 5 nina omuvubuka senior 6 paka bwe namala senior 6 nafuna 9 points kati nenemerera okgenda Makerere naye ebiseera ebyo points zaali kugamba namisingako kati nogenda Makerere muzeeyi alina omuntu gwe yalaba omukulu awo ebiseera ebyo yali Honorable Specioza Wandira Kazibwe bambi n'agendayo nga tasobola bulungi mulaba n'agenda ewa PPS ayagala omwana agende mu university ebiseera ebyo mu gavumenti oba private yaliwo that time yali gundi nkumba yokka kumpi yali university yalimu nga private university yes kati bwe muzeeyi bw'atawaana enyagenzeeko ewa PPS walingawo okuswapinga abaana b'e Uganda nga bagenda eri e Rwanda Utali University n'agezaako naye ne birema paka PPS bwe yamugamba naga omwana ono yakola bulungi naye osobola okunoonya n'olaba wawe baamuwa bali bampadde enkozi National Teachers College nengenda n'ensoma obusomesa ne first year nimala first year Ngamba wali tolina nnyo kyotaddeko mwoyo nti nno kino kyenjagala okusoma nze nasoma sciences nakola PCB submath nga njagala kubeera doctor yes kati era nga ne muzeeyi afuba nnyo okulaba nti bambi mbadde doctor naye nebikola ki nebigaana naye kisikubuulidde nga tukyali baana bato bwe twagendanga eyiganga eno n'abaana abo abangi be twabeeranga nabo kati ate abamu babeeranga wajjajja naye bwe baawuliranga nga tuwumudde nabo ne bajja okuwummula kati ebiseera ebimu bwe twatuukanga nga tewali akutwala Kampala ng'ate bano bajja nga bakutwala ewajjajja enakalamaawo kati bwe twabeeranga awo nalabako nga walingawo jjajja waffe ngenda okizuula ng'omukyala yaleeta obusamize muki mu maka ago kati jjajja oyo nga agwa mu muliro n'agwa mu masiga naye nga tajja kati mwe nga mubeerawo ne mujja ne mutunyula byonna byakola bwe mwamalanga ne babayita ne mugenda naye nga jjajja waffe kennyini atuzaala azaala bamaama bano ye yali yatugaananga ogenda naye nga ffe tukola ki nga tugenda ekyo nakirabako ebukojja kati n'ekirala kye nalabanga ebukojja eyo walinga akayumba nga kali kumpi n'effumbiro naye nga mulimu muguyita mutya backcloth embugo ffe tuguyita omugadde kati nga mulimu embugo mu koona kati ng'oluusi babagamba mutwale eyo emmere kati bwe twatwala era bano abaana abamu kati nga gwe oli kubalya abaana kuba bo babimanyi bwe twatwalangayo emmere eri mu eyo embugo byalingayo emmese naye nga ffe temukifaako nnyo mwe nga mumanyi nti mutwalidde ye jjajja yayagalanga nnyo abalongo be mutaalabako kati nga emmere ne bwemulakira agamba abalongo mujje tulye oyo jjajja waffe azaala bamaama kati tetwakifangako nnyo ffe mwagendanga bugenzi era oluusi mwajjangayo emmere emmere yali efiseewo olw'okuba nti mwali bato nga muzannya nnyo enjala ebaluma nnyo mwe nga mugiryako temwafubanga kumanya nti oba mmese yeyaliddeko oluusi mwasanga nga bagiriddeko naye nga temukola ki nga tetufaayo ffe nga tulya buli ki mmere kumbe twali tusharinganga n'emizimu ekyo gye baasamiriranga katukomewo mu dakiika ntono musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.
Ttendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oli muvubuka oba oyagala okumanya ebikwata ku bavubuka, wuliriza program Amapeera ga Zaabu buli lwa 6 okuva ssaawa 7 okutuuka 9 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oli ku 98.7 programu yonna enganzi gy'oli mu olunaku luno olwaleero era nga muwanguzi tawanika mu programu yaffe muwanguzi tawanika ng'ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru South Zone okuliraana ekisaawe kinnabweru au playground era nga ku ssomero lino mikwano buli kyonna kye weetaaga omwana wo kubanga anyumirwa butuufu gye kiri okuzuula abaana bw'abanga oba muyimbi oba muddusi ebisaawe gyebiri oba mu kuwuga mu buli ango yonna ng'omwana w'omwe wandyetaaze okubanga azimbibwa essomero lino libikola si kusomesa busomesa kokka ate bw'otuuka mu kusomesa mutuufu abasomesa bali well trained era nga batendekebwa bulungi nnyo bakugu ddala okuviira ddala nno ku baana abadde keya ng'omuzadde ali eyo ogamba nti sirina mukozi ate naakola ntya omwana naamulekawo okuviira ddala ku myezi 6 babafiirako ddala bulungi nnyo omwana we n'alabika bulungi ddala ate era ng'ali mu mikono emituufu ebyokuzanyisa by'abaana bibeerayo okutuukira ddala ku primary yonna nga bw'ogitegeera obulungi ebizimbe abaana we basomera ddala bw'onaatuukawo naawe ojja kukyerabirako abaana bali wagazi bulungi wasobola okutuula wansi n'aconcentrate nga naye somera bulungi nnyo so nno mukwano gwange okuwandiisa abaana kugenda mu maaso tobaako kyotya ate omwana n'atambula atya vaani weeziri omwana zimujjira ddala ku mulyango gwennyini ogw'ewaka ne zimutuusa ku mulyango gw'essomero ate ne zimujja ku gw'essomero ne zimuzzaayo ewaka so mu buli condition yonna oba buli mbeera yonna endya nnungi ddala beeteefuteefu okubanga batunulira omwana wo ng'akula mu ddiini ey'okutya Katonda ate ne mu kusoma nate ne mu talanta byonna bikolebwako mu kifo kino Nabweru Prosper Junior School Day and Boarding era mukwano nja kusaba nti genda okuwandiisa abaana kugenda maaso director headmaster bonnojja basanga ebisale byakuteesaako gwe ekikulu kiri nti omwana we anaafuna omusingi ogunaasobola okubanga gumutuusa waggulu gye weetaaga era asobola okompitinga mu bbanga erijja maaso mutwalaawo ojja kubanga olaba obulungi bwa Mukama katugende maaso n'omuwanguzi waffe temwerabira nti mukwano ennaku z'omwezi nga 10 paka 21 tutambudde kati ennaku zino nnya tuli mu kunoonya Katonda mu kusaba n'okusiiba tuli mu kunoonya Mukama mu kusaba n'okusiiba era nga kugenda kuggwa ennaku z'omwezi nga 21 lugenda kubeera lwa Desemba eyo era mukwano gwange osabibwa omwoyo wa Mukama nga tumaliriza okusaba n'okusiiba okuteekayo okwebazaako naawe ali ku online ali ebweru osobola okusendinga okwebazaako
ku namba y'essimu eri 0772 ne twebaza Katonda Zabbuli 5 olunyolo 14 nti tunaawenga Mukama saddaaka ey'okwebaza era osasulenga obweyamo obwo era onaamukowoola mu kiseera ekyokulaba ennaku naye anaakubanga akulokola. Olwo bwe tunaavaawo mu kusaba n'okusiiba tujja kudduka mu 31st wankulukuku tugenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 31 tujja kukeesa mpaka nga lumu. Olwo olutegeera bulungi olunaku olusalawo obulamu bwo obugenda okubeera omwaka ogujja. Era mukwano gwange eri ggwe ayagala okubaako kyotoola ku lw'obuweereza bw'Emutunda Christian Fellowship okuwagira olukuŋŋaana luno, jjukira ebintu bingi ebikolebwawo, ekisaawe, byuma, masannyalaze, expense ebeera nnene, naye era mukwano naawe osobola okubeera omukisa ku bo era n'osobola okubanga naawe olina kyotoola, oba oli bweru oba oli mu Uganda, bw'oba tosobodde na kutuuka wano kukituusa wano, era ennamba y'essimu gye nkusomedde mukwano y'emu, naye enjawulo gy'oba oteekako saako nti 31st oba wankulukuku kijja kuba kitegeerekeka, sente zo zisobola okugenda awantu awatuufu w'oba oziweereza. Era ennamba y'emu eyo ejja kugira mu mannya ga Pastor Kisitu, ejja kugira mu mannya ga Kisitu Patrick, bajja kubanga bazifuna bulungi nnyo. Abakyala nno awo tujja kudduka abakyala ennaku z'omwezi nga 15 15 abakyala Mukama balongoosereza amaka, ate naawe Mukama byakoledde ebyamagero. Mujje munnange tutuzeemu bakyala bannaffe amaanyi kubanga amazima gali nti Mukama atukoledde. Ate ennaku z'omwezi nga 16 olwo nno ba street evangelists omusumba Tom Mugerwa ye yennyini yagenda obeebereramu ddala, era tujja kweyongerayo okulaba nti ogamba ne munno naye n'abeera ng'atuuka ng'asobola okuba nga atuukiriza ekyo. Olwo nno ne tujja okuba nga ate tweyongerayo mu January nga 6 abasingoozi abaami n'abakyala, basinga abaami n'abakyala. Waliwo eyambuuzizza n'ow'emyaka 4 yajje myaka 4 mukwano bw'oba okyali singo, Yesu waffe mwesigwa ajja kuwa omwami ate n'okuzaala ozaale naawe jangu. Ate ennaku z'omwezi nga 13 era January lukuŋŋaana lw'abaami bonna, ennaku z'omwezi nga 19 January 2019 lujja kubeera lukuŋŋaana lw'aba students okuva ku mwana owa senior 1 mpaka ku university. Ate ennaku z'omwezi nga 2 Jan tujja kubeera n'abaana abato okuviddira ku mwana ali mu lubuto mpaka kwoyo ali mu P7 bajja kubanga basabibwa. Mikwano tukkiriza Katonda tyagenda kweyongera okukola ebyekisa mu bulamu bwaffe eri ebyenjawulo. Bannamasaka nno mukwano nammwe mwekubira engalo n'akaluulu, oba ova Masaka manyi omukutu guno tegunnatuuka, naye olw'enteekateeka musumba Tom Mugerwa twebaza Mukama nti yankubye akaama era nga bakuyita mukutu gwaffe essaawa yonna. Bannamasaka MCF Radio ekola etya etuuka, era gwe bw'oba oli eyo nga bannayiganga bwe baakoze n'ab'emubende baga musumba erina okutuuka. Naye bw'oba olina ky'osobola okweyongera okuteekayo kubanga obimanyi byetaagisa ddala ssente, nawe osobola okujja n'ogamba munnange nze eno nsigo yange ku lw'omukutu gw'e Masaka, manyi tugenda kwebwa omukisa omungi ddala. Katuddeyo mu maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Irene, tweyongereyo mu maaso olwaleero. Kati musumba jjejje nalabako ekintu ekyewaka ewa jjajja atuula mu muliro ne gutamwokya. Oyo oli jjajja omulala yatuula mu muliro ne gutamwokya. Kati nga bw'olaba bajjajja nti baluganda basajja, naye oli n'afumbi n'awasa omukyala. Kati omukyala ono ye yabikolanga, naye ng'ate neeni wa jjajja ono wennyini azaala bamaama ndabyeyo ekyo ekintu temwatyanganga abaana abato nti kati gwe bano abaana abalala betwabeeranga nabo bo babeeranga bakuluko ku ggwe. Kati ffe twalinga abaana abato naye nga tugendera ku bali abaki abakulu. Kati sekurisa yeeyo wano nga nkula mu secondary nkugambye nti bwe nafunira omulenzi oyo bwe nabeeranga naye nga mutambula naye ekirala kyenzija okwogerako wano ku ssomero temwabeeranga nnyo nabo, naye mu holiday muzeeyi ng'ayagala okole coaching ate ayagala okole sciences, ayagala obeere doctor, kati ng'akusindika mu coaching. Naye olowooza twabeerangawo mbu musoma nnyo, era twalinga tufuna chance ebeera ne munno
nzire wange coaching abaana sibakkiriza genda mu coaching osomera waka kubanga nze manyi kyekyanfanga yeeyo. Baana bafuna obudde bungi. Mufuna obudde bungi. Jukira n'oli gye mugenze ne bwe muba musasula yaafa kumusasula. Tafa ku baana oba basomye oba tebakoze ki? Tebasomye. Ye ne bw'anaakufaako wiiki esooka ey'okubiri n'akufaako oba ey'okusatu nga tebakufaako. Abawa eddembe lyammwe. Kati ate nze engeri gye muzeeyi yakolagana ne cousin sister wange ye era naye yali asoma bya dokita nga asula Mary Stewart ekisolo bakiyita Mary Stewart. Kati ye bwe yagendanga ku makya nandikira ekisumuluzo waggulu nze ne ŋŋenda nga nveeka nzijjayo ekisumuluzo ne nsooka mbeerako awo nga si byendikeera ebyokusoma. Munno bwe yajjanga ng'ovaayo eyo nga mutambula kitegera kuba bo baali bamanyi Kampala naye ng'ate ggwe bakukuumidde nnyo waka. Kati maama yaako akujjayo agamba omwana agende mu coaching. Kati awo nga nawe wokola ki? Otambulira. Kati nembeera n'omuvubuka oyo okuva mu senior 2 paka enkozi mu first year. Era bwe mbeera mu first year yali eggwako twali tukola school practice bw'omala eno by'osomesa mu school practice anti awo mubeera ng'abakuze kubanga school practice era twali tutobeera n'abazadde ng'ogendako eri ewa booyi ye yali yapangisa ye ng'ali nkumba nga nze ndi nkozi. Mwategeka nti mujja kufumbiriganwa. Mwatunga n'abaana babawaana nnyo kitegeera. Yes. Kati nga muli nawe bambi tokirabamu buzibu bwonna era abalala baalabiranga ku mmwe. Actually ne kati waliwo boosanga abanaddala bali mu O-level abakubuza bannange gundi ano mugamba nze si kyamanyi bimufaako tombuza nakamba yiba namwe mwayagalana nnyo singa kale wamuzalira yakaana biki ono gwe tugendako ewempete oyo nedda si yeyi tetwonoona budde abaana abasoma munnange n'ebintu bo kale nakyera nkijjeeyoko kale abantu bakitegeere n'abazadde bakitegeere omwana gwotwala mu coaching kubanga okusingira eyo gye tweyirabiranga ennyennyennyo. Kati bwe mmala enkozi sekendi ya nnyingidde twafunamu n'oli eyasooka nagendayo nga bwomanyi nti ye yali apangisa akazigo ke nga ka hostel. Kati buli omu alina ekisumuluzo kye nenzigulawo nenyingira kuba twali mu school practice. Leero ogenze n'osomesa enkyo oba tolinayo lesoni ekyoba oluusi oli board nogankanzireyo ewaani ewa mukwano gwange. Kati bwe naggulawo bwe nti oluggi nze nentuuka neneggalira nenzijjamu n'ekisumuluzo nenneebaka. Mba ndi awo nabo nga bajja baggulawo nga bayingira alina muwala. Tebyali birungi awo. Kati awo mu buto bwe nalimu obuyitirivu ennyo obadde n'omuntu omu. Emyaka gyali mingi okuva ku senior 2. Ngamba wali owezezza emyaka emeka awo nga tuli mu mwaka nga 21. 2. Muli walowooza nti omuntu gwegenda okusetolinga naye nga gwendabye okuva obuto bwange nga nze nkimanyi bulungi ng'era naawe weeraba eyo tolina kirala ky'olaba. Kati bw'abeera bwe bayingira ne bafuluma kati bandaba kuba kaali kazi rumem aba students nga bapangisa kuba yali nkumba. Kati afterwards nensensingamu ekintu bwe nalinga amugamba n'ayomba nnyo kyesirabangako. Nangamba olina ebintu byolowooza ebitaliyo nengamba tekino nga tekibaddeyo. Kanange bwe nagenda nga agenda nentandika okumakinga up my mind nengamba nedda ekyo nebibanga ebiwedde nengenda mu second year. Tuli nkozi nze nsoma busomesa biology ne chemistry naye nga tusoma subject combinations biology ne chemistry naye nga basomesa mbeerayo ne professionals. Kati bwe natuulanga nga bw'omanyi nti omuntu gw'obadde naye mulinga abaawukanye tebikyalinga bwe bibadde natuulanga awo munna. Kati ne wajja omuvubuka omulala ye yali akola history CRE naye nga zino professionals waliwo ze basoma basomesa zibakwataganya psychology, philosophy, history of education n'abasomesa babitegeera byonna mu bisoma omulundi gumu naye bwe mutuuka nti nze ndi wa biology chemistry ne mugenda wammwe ne bano ne bagenda. Kati bwe twamiitinga ngaawo ono ye nze engeri gye nali owa science nga luno olugambo sirwagala nnyo history of education sociology nga sibyagala okujjako psychology. Kati nga bw'omanya abawala mukuze bwe byambo wange nnyo ng'ate wano waliwo kati bano bwe bammanya nti ndi musoga omuvubuka omu n'avaayo kati ye n'ayagala anyambengako bino ebibasumbuwamu aba biology ne chemistry ebyo aba sciences. Kati natandika okunnyambanga
naye ng'ayogera olusoga naye ate nga bwe babeera eri mu bannaye bwanga ogenze ng'olwira boogera oluswayiri kitegeera kati bwe yanyambanga ennyo ne tukolamu omukwana awo tubeera mukwano ba mukwano sekendi ya neetandika tuli ba mukwano just ba mukwano kati bwebe gwegelinga eggwako ne tu falling in love omukwano guli ne guvaamu ki ddala love kati kyesaategeera nti yayinza okubeera future partner wange kati olwo gwe tuli naye kati ne tutandika obulamu obwo that was 99 awo bwe watyo ne tutandika obulamu noono kati tuba tutandika obulamu noono ate oli najjanga ayagala nnyo okunezza ate bwe twatambula naye okumala ebbanga okuva eryo kyansumbuwa nnyo ekyo musumba kyejje kati ono oli ye ng'atwala nti nze ng'alinga agamba nti oli mukyala we ayina kwezza kati kyenakolanga oli kirungi nti namubuulira amazima ono yabadde boyfriend wange naye nakimanya ate naye omanyi ng'aba akweguya biki oba oluusi bw'aba yazze mugamba munnange ono azze naye ali mu kunsumbuwa definitely oli aba akola ki alina okulinda kati ekiseera bwe kyatuuka tuba tumaze tugenze mu school practice endala ng'abalaba ng'abamaze okusoma awo wenfunira olubuto muwala wange omukulu that was in 1999 transition kati oli omukadde n'atandika okukomawo ng'ali so serious nanoonya ate nga nali neekweka nga sikyalina nga newaka sikyalina muntu gwe mbuulira nti oba nsomesa wano kati wano wenkola school practice nedda nga sikubanga ate ye bwengeri gye twali tuludde naye ng'ayinza okgenda n'abuuza omuntu ewaka n'amugamba nti ndi wano kati ate jjukirawo mu kufuluma mbu mukola school practice era nga bwolaba ebya university nga bwe biri institutions nga bwe ziri ne bino bye kati ffe mu busomesa beera school practice naye abalala bibeera birala kitegera internship biki kati mwe mulaba nga abakuze muli ku lwammwe so mubeera baddembe okufuna partner n'obeera naye kubanga bazadde batono ayinza okulondola oba ayinza okugamba nti ojja kuba ova waka oshirega ate kati abalala mumulemesa nomuga nti nze gye nafunye wakati nze kye nakola ningenda y'omukyalo ekawamye eyo gye sigendanga nako eyo gye baali bagira amajaani kati nga tuli eyo nga teri muntu amanyiwa gye tuli kuba twava buvi ku ssomero enkozi ne tugenda okutandika okukola school practice sadda waka kati that process nenfuna olubuto ne tukomawo olubuto lwofuna lwani lwono gwe nali naye currently kati gwoli naye gwe nni naye ate ng'oli akunoonya bw'oli anoonya bukubirire kati bwe tumala okugamba nti tudde ewaka nenzira ewaka good enough ne nnoonya omulimu nengufuna kati bwe nagufuna ne bampa n'ennyumba ate omusomesa asomesa biology chemistry omukyala abeera w'amaanyi nenfuna ne bampa n'ennyumba eweeyogerera awo kati somehow oba oli yategeera atya nti ndi bweyogerere kati ye nga bamugamba nti ali mbweyogerere asomesa ku St Stevens naye nga tamanyidde ddala wa wennyini wensula kati yakola najja n'apangisa kumpi n'essomero eryo kitegeera era oyitawo n'akulaba oba biki kati nze nali sikimanyi tuba tuteekeka graduation ndi tubutondoza nga myezi 3 ndi okulaba omuntu ampita tuva ne maama tuva ku shopping nze bandropi nze nzira waka ampita tulaba nti ngamba atono nagamba nkimanyi bulungi olubuluto but I don't mind about the pregnancy banange nambuzaako emirembe awo nensooka ntambula naye bwe mubuzaabuza nangamba njagala simanyi bulungi woobeera naye obeera kugamba nengezaako mubuzaabuza biki good enough nagenda n'okukebera bwe nti musawo yange nga ebisumuluzo mbirese ne maama nemugaa nzirayo ngenda wa maama kati ebisumuluzo mbirese naye newange tojja kutegeerayo nengenda nenzirayo emikono nentuuka nenzira ebisumuluzo byange nzija olwo kati ntegedde nti akutegedde nentandika oli omwami wono nga tobeera naye nga ye nabeeranga naye kuba bambi ye bwe yamala ate ye teyafunirawo omulimu kuba yali wa history CRE kati omulimu gwabula
kati ate nange ng'omanya abakyala nali nfunye olubuto nga sayagala kukola ki kubeera bw'omu kuba te bwe nfuna essomero erya St Stevens nenoonya ate nenfuna n'essomero eddala kati nga nyomukupa tayiminga nkomawo nkooye bwe bakuwa ssente ng'oteekaawo kati ono ye ng'abeera waka bambi nga wabeera nanyamba ku mirimu na tuli mu laava eyo eri bwetyo yekyana ekito naye ng'ate gyeri kati bwe nkomawo ne tugenda mu gundi mu graduation awo muzeeyi wategerera n'agandooza ndiki buto kubanga bw'omanyi myezi 3 awo oba munafu weekweka naye era teweekweka nnyo kiyitiridde muzeeyi n'amanya nti ndi lubuto naye teyanyega naye ate ebiseera ebyo ng'olredde omulenzi wange ono ate ye waabwe yali yakulidde eri kakira Jinja gye yali yakulira kati ng'ali a bit humble because of that kati ate mwabalaba mwe mulinga bakibuga bambi yes kati ekirala nina kyenerabidde naye nje awenja kati bwe tukola graduation ye teyakola pati neŋŋamba maama ono takoze pati naye kajje nze ndooza n'akiwulira nga kizibu gyali naye fe olwokubanga abaana abawala bw'oba wayagadde omuntu you don't mind abalala kye banaayogera kati nze kyasaafayo kuba pati yange bambi bakolanga nene nnyo yali awo house of entertainment ebiseera ebyo ngeri awo nga ku Crested Towers awo ningamba nedda gye najja era olabanga abantu bayogeranga bwe baseka obwamu naye nga nze sikola ki naye nga sifaayo actually era babayogera ne boogera ate yandisose namwanjula yandikoze bwati naye nga nze sikola ki saafangayo kubanga omuntu mwagala ate nga ne muzeeyi tayagala kukola ki tayagala kukonyiiza mpola mpola ne tutwaliriza ne tuzaala omwana waffe twamuzaala bulungi si bulungi nnyo ng'oyira omwana asooka ebyo bimanyi ne tubeera kati mu bufumbo naye after like emyaka ndowooza ng'ebiri ng'omwana aweza emyaka 2-3 awo omwami n'akyuka n'atandika okulaga empisa eziri awo tayagala bagenyi abange bwe bajja ne batuulako mu ntebe nti ate sibaagala bajja kumenya entebe zange naye ng'ate nze nali muntu w'abantu kubanga kali akewaka kaaliyo buli omu omwaniriza era ne baganda alina muganda we asembayo mu bbo abantu balowoozanga nti sisita wange bwajja omusanyukira mubeera mwenna mukola ki era nkyasomesa mu masomero gange okitegeera tuli mu nnyumba yaki ya busomesa kati bambi ye bw'anoonya omulimu n'anoonya n'asooka teyanyuma mirimu n'asooka n'asaawako ng'alina mukwano gwe bakolanga naye agenda n'asaawa ne bamuwayo akakaaga n'akomawo n'anoonya emirimu ne gibula gundi diploma twalinga ne diploma in education secondary nga tanyuma mirimu era omulimu mulala gwe yafuna bwe yamaze bino ebyokusaawa ebyaki n'agenda n'afuna okubeera nga gaadi mu American Embassy mayina branches za ensambe abugolobi bwe batyo kati nga babeera awo ne batawaana bwe batyo oluusi akola misana oluusi akoze eki kiro kati ekiseera ne kituuka kugamba wano mu kuyomba ennyo n'okunkola byonna bye yalinga nkola ebintu ebiri awo bwe bityo ate nga gwe wamanyiira oli muntu w'abantu lyo gwasooka saabifangako nnyo ndooza because of too much love naye najja ntandika okukirealizinga nga kikimmenya mbeera ng'efaanana etyeyo ng'omuntu bwajja kati ng'owe waffe wajja ng'ayinza okubuuza omumwa gumu n'atambula n'agenda okitegeera nga bwe muba nti oba muzze muli mu ddiiro kuba abantu afunanga two-roomed house bali mu ddiiro nga yavaamu ng'agenda mu kisenge kati oluusi nange baganda bwe bajja ng'omukyalira nga baba mutudde mu ddiiro nga bwe munaatuula munyumyeko nga bwe muba munnabo mu ddiiro nga bafulumamu nga dda wabweru okitegeera kati ebintu ebyo byammenyanga nnyo n'ekirala ng'akomplaininga okomplaininga kuno ku bantu abajja ono ali bati nze saagala kino kati oluusi bambi mwamwolezanga engoye naye nga bw'omanyi nti bw'oba okyali muwala muto ebintu biyinza okusoba ati oba n'ogolola engoye n'okyamyako akakindo nga bw'aba ayambala bw'ati agamba era wabadde obikola ng'olowooza balenzi bo ebyo bwe bityo bambi naye ng'ate mu kumwagala namwagala wholeheartedly
oba kino nakyekyono x kyamutawanyanga naye nga ate yakitegeeranga yakitegeeranga kubanga saamukwekanga kintu kyonna okitegeera kati oluusi waliwo ebiseera bye nabeereranga olubuto yali kale abitandisemu naye nga sibifaako nnyo ate ndowooza abantu abalala kubanga babiraba naye nga nze kubanga nali mwagadde out of frustration nga sibifaako nnyo ati nga bwona omugaa nti banne bulb yaweddeko gundi yaweddemu nagamba gwe ojja giwanika nijjukira ng'oli lubuto balubu yakubye ojja giwanika kati saabifangako ebiseera ebyo naye wano bwemala okuzaala ng'omwana akuze empisa nendaba nga laavu nga naawe egenzeeko endeera mugwe kati bagamba love is blind kati bwe yakontininga nga bw'atyo kati oluusi nga akuvuma oluusi mutudaawo bwe muti naakugiriga nga bayibuli bagamba nti tuli bibya binafu abakyala mugamba ekigambo nekimukuba bannange in fact bwe twali ekintu kino nakirealizinga kyakubeerako nakirealizinga omukyala kyawulira kimuyisa bubi ate ye omusajja kyalaba kyekimuyisa obubi oyinza omwogerera ebigambo n'akola ki n'asirika naye ffe kyetuwulira kituyisa bubi kati oluusi mwatuulangawo bwe mutyo nga tewali kyemukoze muli awo oba munyumya oba biki nakutya nagamba ho wabula gwe okaddiye wakyaliyo omusajja ayinza okuwasa gwe okuggyako nga alina abaana abakwenkana ng'omuzaalidde bamekulu nga tulina omwana omu bw'ati okaddiyidde alijjukira ate ne ex akola ki akunoonya kubanga yajjanga ebiseera ebimu nga atutawaanyamu si kututawaanya nti badde njagala kukubuuza bw'obeera nga wazze otuwa obujulizi mu mazima agaddala ebyo ebyakutuukangako tewajulirirako munange najulirira n'ogamba oba singa oba nakola ensobi najulirira nnyo kankubuulire era ebiseera ebimu waliwo lwe natuuka ekiseera n'enzirayokku naye nga ngamba bino binangasaaki ng'oddayo eri n'ofunamu just that comfort kati oba agenze kukola okitegeera engeri gye yakolanga ng'oluusi akola misana oluusi akola kiro kitegeera kati ate oluusi avaawo tolina kyomukoze n'atandikirawo nakujeregajerega nakuvumirira okuvumirira okwo okukujigirira okubalaatabalaata okwo tuweemu ku bigambo kubanga manyange abamu abaami tibayinza okuba tetugenda ennaku zimu ezina 15 omwana yayimba nti obuntu obwo obutonotono bwokola oluusi butere bulemmeemeza abantu mu bulungi oba mu bubi bulungi oba mu bubi naye nange obugambo bwayogera kati ng'ekyo kyenkugambye ekyo kyeyaŋŋambanga yakiŋŋambanga emirundi mingi actually aga nti kati gwe wootuuse tewali musajja ayinza kwegomba nga kikuluma nga kinnuma ngenda kubanga nkomyawo mu ddakiika ntono nnyo Katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.